The Newsroom, where untold story is revealed. Minister wa Museveni amanyikidwa nga Minister Kasolo akiguddeko olwaleero kino tali kiddamu ate omubaka Goreti Namuga ayongedde okukakasa nti tanyigirwa mmotoke mbeera kyebaddewo era kiiko bivudde byonna mbikuleetedde. Honorable Lutamaguzi Semakula bw'amaze ogenda maaso n'okubanga ajjayo nomination forms oba empapula ez'okwewandiisa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 74446 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku kitebe kya National Unity Platform era ng'omubaka wa NUP agenze maaso n'okubeera nga awaga era n'ategeeza nti kino nno kye kiddako wabula ate ebiri e Buganda oba Buganda ebyayo si biwoomu. Lwaki? Nkuleetedde ensonga semasonga zotasaanye kubeera nga osubwa n'emboozi endala mpitirivu zengenda okuba nga nkuwa yenze yeddeni akutuusako ensonga ez'enjawulo ate nga nsonga semasonga. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo video yaffe ejjatambula ku speedi yayiri etuuke ku buli muntu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okubeera nga gwe munerigo ogusoose okutulaba osubscribinge ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom konda mukade okaje personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tuteekayo wabula nzikiriza tutandike n'emboozi y'omubaka Lutamaguzi Semakula ng'anona nominations forms bingi byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera wabula nzikiriza tutandikire wano owulirize ebigambo bino. Kubanga mbadde nsubira nti ne mu kwewandiisa kwaffe ng'ababaka nga tuzze okuwaayo forms tubadde tusuubira okusanga wano aba SFC aba JAT aba IFC aba TFC aba OFC aba KFC nga bwe tutera okubiraba wano. Sometimes mugende mugaba waka parliament baagala kujja wano ku kitebe naye buli wosanga ebitongole by'amagye biri wano OFC SFC KFC IFC NFC nga zonna zijjudde wano emundu zitadde wano ne kamera. We sometimes get scared look away n'abantu era mbadde nga bayinza okuba ntwayo foomu yange owa IFC oba SFC n'angamba tukwetaaga n'antwala naye nsanyuse nnyo okuba nti n'omuntu receivinze in such a humble manner era tubasabira exercise eno gye mwatandikako eri eggwanga lyonna esobole okugenda maaso. Lutamaguzi mu kusiima kwe eri akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform agamba nti oba oliyawo embeera weri ekyagenda maaso n'okuba ng'ewoomesa Nakabululu naye ono nno awaze n'ategeeza nti kaafuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform akalulu akamaze wabula ate n'asekerera abo nno gye yava mu kibiina kya DP n'agamba nti anze mawunda mulabirawo dda nga kwegamba oli nsujju kungulu kiragala munda yero naye nga wetwogerera kaakano oli takyalina njawulo oba oliyawo munnange na lulagala lugenze maaso nakubeera nga lwengera lulinda bulinzidde lwe lunaafuuka ssanja. Wuliriza ebigambo by'omubaka Lutamaguzi Semakula. Kulangirira mu lwatuntu ndi NUP it's not a surprise era nze nasooka okulaba mawo ne mbagamba nti abo batabani ba Museveni nze nasooka okulaba Mpuuga ne ngamba omupiira azanya gwa Kimagwaya kati abalala bonna nga bamutya babatunule kati as president nze nengedde kubanga fe we are not in politics to survive. Twagala kulaba ng'eggwanga lyaffe linunulwa abantu bali eyo mu kyalo banywa amazzi n'abanene nabo babasondera ssente z'emitima tezimala. Olaba abanene babatondera ssente z'emitima nga tezimala ne bafa n'osanga omunene Jaji Mulamba ali mulagaako abantu bba wange natuuseyo nga n'akali emmere tekaliyo bakakubuza judge of the Constitutional Court. Kati fe because we representing a rural area gye basuubira okuba abantu abatamanyi bigenda mu maaso ffe tuvaayo ne tugamba yakati tuyimiriddewo wano twetaaga nkyukakyuka tusaba enkyukakyuka mu bikolwa si mu bigambo
ngeri gye tubadde omusajja agamba people power naye ngeri alaga Museveni power people power naye nga omukono agwe kati nze nkugamba wano nti sizze kumpa kaadi nti ngende mfune obubaka bwa parliament nzize okwegatta ku revolutionary party tununule eggwanga lyaffe revolutionary party yokka ya NUP yerimu eggumba fere ewaffe eri bwe batubuuza ffe tuva mu bitundu by'abalwanyi nti bwe basajja bonna abali wano mulabaani ali ku mulamwa mwabavubuka ennaku zino ab'omu ghetto mugiyita alaali batubuuza ani ali ku alaali nga tubagamba nti kino kiri self explanatory Yoswa waffe wuuyo ali magere kiri self explanatory emunyenye eyakira kavule era yensonga lwaki olaba the wise MPs the wise politicians come to kavule kubanga emunyenye wano wekolaki weyakira. Lutamaguza agamba nti omubaka omugezi era omukalabakalaba bonna bagenda maaso n'okubeera nga beetaaga obuliawo enkyukakyuka beegatta bwegasse ku kibiina ekya National Unity Platform era okusinziira ku maka Lutamaguzi Ssemakula owa Nakaseke eri eyo Mambuka Maserengeta Honorable Lutamaguzi agamba ekigambo kimu kyokka nti National Unity Platform it's a revolutionary party revolution oba enkyukakyuka ekibiina ekyenkyukakyuka ekigenda ogenda maaso n'okuba nga kinunula bannansi okubajja mu bukulembeze bwagamba nti owamusibira mubwa. Bigambo bino bya Lutamaguzi Ssemakula wabula njagala nkuwa ebigambo bino bye Nakangubi Jennifer full figure obiwulirize soko owulirizeemuko at least katini tweyongereyo wulirize ebigambo bino. Kumanya basajja mmwe muli babi n'obubi bwammwe mutta n'okutta lwaki bwemba muntu gamba nti mwagala kujjako President Museveni tugenda kukiwuliza yes lwaki temujja mu kibiina kimu right now Muhammad Nsereko yakoze kike Muganda by tribe Lukwaga ayine kike Muganda by tribe Kyagulanyi ayine kyagala kujjako Museveni Muganda by tribe bannange Museveni katonda kwagala nti akabaganda bakabaganya Mpuuga yakoze kike Muganda by tribe bonna bagala bwaki tujja kubeera naawo Katumba oye akomeo naye atwaleko bwatinwanafuna busatu amanyi n'akasubi akamu kasitaka kuvaako tujja kubeeraawo nga ne Nansi akomyewo naye atwaleko bwatutte kyambadde mayambala n'ajja kudda kati ne Ssenkubuga tuyinza okubeeraawo nga naye azze baganda toyala munankole avudde okwesimba ku Museveni lwaki mmwe abatugamba nti mwagala kujjako Museveni why can you Nakangubi Jennifer full figure yagamba nti lwaki abaganda bonna bajja beesimbewo oneno noneno uli owa Revolutionary Front pose ekibiina yakisituumyani ekolokogiko biki ono Muhammad Nsereko baana mmwe bali ku internet ne muyinza mutya mazima okuyita Nsereko kagege baana mmwe ne baana bali ku internet wano oyo nno mumuse ku mabali bitaano Mpuuga naye wuuyo waliyo ne Katumba oyo n'abalala Fulufiga yebuuza abaganda babala kaki omanyi munnange akuwa obwami akuwa kolaki kuba kulya bana abamu nga bwolaba DP bwe balumye n'ogwengulu okulaba nga musajja mukulu Norbert Mawadda ku bukulembeze obwo kubanga minister mulamba mu government eri and there is other opposition leaders ngera bali amuli kati nga bwona bajjako opposition yabo y'okubira ba opposition something nga bajjawulira bubi nga nabo balina okujja naye nno abaganda nga bwe bagamba nti agali awamu oba oli awo gegaluma ennyama kyandibadde kyamakulu singa oba weesanze ng'abantu bano bonna beegattidde wamu I think awo nno kyandibadde kikola naye ate era Fulufiga kamujjukize nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tekagitonnyesa ekyo nakyo oba oli awo oba olina okukimanya kubanga bw'obanga mulina omuntu mu pate yeemu nga muba mugenda mu maaso ate abakwata amagulu n'abasika kyalwaddaaki ekibowabowa gye kikoma okulemesa ennyo kubanga osika oluku okwata ejjambiya n'okitema n'okyejjako n'ojjayo oluku so kulwabo abagenda mu maaso n'okuba nga oba oli awo bo basigala ku mulamwa nga balaba gwe mutuufu let them continue osanga Mungu anaabayamba ne babaako bye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate batuukako n'okubeera nga era bakola kakati yawo wennyini njagala okubeera nga nkuwa ku bigambo bino by'omubaka Goreti Namugga owuliriza kyakoze Kasolo. That is honorable, but you cannot. Madesa bonotinge.
wayambadde saati ya yero oli smart oya owandisako n'erinnya lyo n'otinga kaakati nsaba okutegeeza abatulaba nti tulekerawo okwekanga biza bino bye tukola bikosa bannayuganda zino parties zisafe. That is why you have members. Tulumya abantu bangi ebweru eyo fenga tulowooza kubanga I have this space nyina ogikosanga bwe njagala soko olindeko. Mr. Mutenyo agenze n'agamba nti twayanguya eyo security gye mubadde mulaba abali muleya abali mu biki bajja kutuyambako beteekateeka nze mu kyenfuniddewo mu bwangu nti NRM yayambako mukulu Mutenyo ne banne okulaba nga batuukiriza ebigendererwa byabwe. NRM sooka wandiika we need to be realistic in this. Njagala ondabire deployment ebaddeawo deployment kugambya batuwa abaleya kati abaleya batakugambya baba wa SFC baba wa police ne baba wa UPDF nga babamaliza mu ngeri enjawulo ne bakanyama okufa okulabanga ebya mukulu Museveni mu DP bituukirizibwa kubanga eno endagaano bw'osibamala lwa butagamba eno endagaano mukulu Museveni tasobola kukiriza sibamala muntu yenna kufuuka president general wa DP mu kiseera kino. So bino byonna njagala okutegeeza eggwanga nti atabangula Democratic Party ye mukulu Museveni mukulembeze w'eggwanga yali mu DP yagirobonkanya bino bye mwalabye embalala bano bali sponsored 100%. Era agenda kuseka kuba ekituufu akimanyi. They are 100% sponsored tayinza kugamba. So bino byonna nga tubiyogera. Njagala okutegeeza abatulaba nti bwe tubanga tukola ebyobufuzi tulowoozeeko ku bannaffe. Let us think about others. Kireme kuba kufa abali mu office because Mr. Mutenyo agenda kutuuka ave mu DP awummule because ajja kuwummula. Naye gwe olifuna moral authority ebuuza banno nti why are you taking this direction? You still have an opportunity. Bano bakyaliwo tebannavaamu. You still have an opportunity egy'emivuyo egyabaddewo musobola okuresolvinga for the good of the Democratic Party. Nkugambye muyina abaana bange nga nsembayo. Namugga yagamba mpaawo n'omu atabangula DP era n'asinga tabangula byabufuzi bya wano nga Mwami Museveni. Okusinziira ku bigambo bye mubiwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga Buganda egera maaso n'okubanga ebanja ebyayo bangi beebuuza naye tusobola okufuna ebyaffe. Wuliriza ebigambo bino byengenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa bya musajja mukulu Sheikh Zitkamyuka. Anyway, kankwe owulirize gundi eno nga bweri. Buganda ebintu byebanja government ebakubanga yali strategic bulungi government singa bijiwadda. Neka tunulia muntu kigotwala ku meza. Bwe bali. Ani buleta. Muntu ki? Mubabaka ba parliament. Alozi yasemukasa. Mwateka ngagana kutula ne genocide. Bayine ebyobugagga ebitaso bye batandefunye ne bandi be bafuga. Tewaliwo ideology abantu bana abalonzi be bagirina. Abalonzi baagala Museveni aveewo. Naye ate be balonda. Be balonda si kye baliko. Ino bakiririza mu mpaka because they move founder. Bachitegedde mawu yali ajjanga ave guru natukana kubera sente bwa district eguru yali ku ya DP. Sebo kyali mwamala genda mwegayirira. Ebyo nno ebigambo banywanyi ndowooza mubiwulidde. Kakati nakulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform agamba nti Betty Seddi Mudene ne bagenda maaso n'okuliggusa era nga bagamba nti mukulu togeza n'otabangula emirembe. Bino bye bigambo byabwe. Biwakalukaayo naye ku mulundi guno twetesitese mu nteekateeka ey'enjawulo era tusaba gavumenti ku luno emanye ebyakalulu kabbibwa mu 1980 ebyagwawo tebyali birungi. Tusuubirayo Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye ku mulundi guno okugoberera amateeka ebiragiro n'obulombolombo eby'obululu. Tesuubira kubbibwa kalulu ku mulundi guno. Olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kigguddewo okufuna abantu bonna abeegwanyiza okuvuganya ku tiketi y'ekibiina ekyo. Tutansobola ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga omwaka guno. Tubawadde omukisa wiiki zisukka kumpi mu 3. Tubasaba buli omu aleme kwekwasa nti nze bansibirayo. Tubasaba mujje mugende munoneyo nomination forms ate oba oliawo mwewandiise. Njagala nkuwa ebigambo bino owulire ensimbi y'omiwa omusolo
n'abagaba ensimbi mu bibiina by'ebyobufuzi engeri gye bagenda mu maaso n'okuzigabanamu. Wuliriza. Thank you. Were there attempts to give you money? Yes, they were. From people who said they came from his camp. He himself wanted to give me 100 million in Soroti. He's here. He has confirmed it. Yes. And I can clarify. Nemubuuza. No, let's just clarify 100 million. Gwe okwagala ngende mbale nesimbewo nali nkusabye nti njagala sente zo. You see? So, was that a bribe? Was that a bribe? Was that a bribe? Did you promise me 100 million? Was that a bribe? Did you? What was it? What were you paying for? What were you paying for? No, what were you paying for? Mutenyo najja ne mugamba nti ekibiina kyaffe kivunze. Okumanya ekibiina kyaffe kivunze. Tetukyasobola na kwesimbawo. Ne ngamba mukulu Mutenyo nti mbadde nsaba goboba olowooza bye tukugamba bikyamu. Kankwe milioni 10 ogende ewammwe wesimbewo otegeera obulumi bwe tuyitamu ffe ng'abalonzi mu Democratic Party. Nayogera nakola kikyamu. That was when? In Soroti. When? Which year? Between May 5th, 6th, 7th May. Kati yali kuwaza achi. Namugamba genda. Anagamba kankwe milioni 10 ogende wesimbewo. Ogende wesimbewo olabe. Ekirungi tawakana nti namugamba kwesimbawo. Okay, webale nnyo. Mwami Romu. Namugamba kwesimbawo. Semateeka wamwe tatuwa kugala nti gojjo kulonda. And you can never ate kwadde wesimbewo kwange ekibiina mukivunziza. Tosobola. Thank you. Ebyo nno bwe bityo bwe biri mu Uganda buli kimu kisoboka yo DP yawo we yatuuka. Anyway, let us leave it because tebirina makulu DP. Anyway, baganda bange guno ogubaira mutemo eri buli munna Uganda okwagala ensi ye ate n'okwenyigira mu kukyusa oba obukulembeze n'okubeera ng'okuma oba obukulembeze obuliwo obw'eggwanga lyo n'okwenyigira mu byobufuzi ddembe lye likuweebwa ssemateeka w'eggwanga lino okugenda maazi n'okubeera ng'ate bw'olaba ng'ekikunyigiriza kyonna okuvaayo okukyogerako ssemateeka akuweera ddala eddembe lyo okubeera nga oyogera ku nsonga ezo okusinziira mu article eya 29 ekuwa omwaganya ogenda maaso n'okubeera nga oyogera kwoteeka n'okuba nga onyonyola ebyo ebikuluma n'okubaako ebintu ebimu bya ogenda maaso n'okwogera. Anyway, munzikirize mbateere wano yenze Deni Beyond the Newsroom gwe Makoto Semakoto ogukuwa ensonga semasonga zeweetaaga okubeera nga ate omanya stories etuzaako ate zo nkambwe nnyo nnyini ddala tojjagera maaso n'okubeera nga weegomba okuzisubwa. Nze Deni tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.